kuseka ntulike wakana gondi okwana abakazi n'okalambala nnyo nga bakutadde baliiro okulize naawe ogenda mu ntaano okkirira magombe mu maaso ga mukama gy'obagamanya nti ogenda mu kkooti ekambwe mw'olituula mu mateeka mamenye eriyina okusinga okusibya abangi mu maaso ga nnyina ensi etteeka ly'omukaaga serabya libuuka olirikambiramu abantu kyasirimbye malayo yeetunda ojja kuba okasombye mu maaso ga mukama alikubuuza na nnyo eyeerenga ojja kuba obizadde mu maaso ga mukama alikubuuza na nnyo yeetunda ng'oti atayina lisiiti alikusambirayo n'oyita kitaawo naawe ayingira mu loogi ogenda kuvunaanwa wagenda mu bisanja ogenda kuvunaana wayingira mu loogi bwali n'ennakaggwa obwana bwali mu kasonda ne bubalingiza nnyo kale ennyoko omugongo. Kale nno bwetutyo bwetwalabika ku lunaku lwokusatu wali ku kyalo Mate Bambula Mityana District oba okutte ku luno Hoima Road. Awo twali mu maka ga mwami Lutalo Moses. Omwami oyo awangalira US naye yali ali mu kuza amazaalibwa kwosa amazaalibwa ga maama we era nga yamuzimbira n'ennyumba eyo gye mugenda okubanga mulaba. Kale gwali mukolo gwa kuyingira nnyumba kwosa okukuza amazaalibwa ga maama. Abantu bangi okuva mu bitundu ebyenjawulo bajja ne babeerayo naye ate ffe ku ludda lwaffe olwa Kadongo Kamu twaliwo nnyo okubeera nga tusanyusa abantu. Misa olwali okuggwa olwo Paulo Kayovu n'asumulula n'oluyimba Singa Nalinze era awo yazzaako oluyimba lwa Salongo Haman Semakula Basudde Buddu Owedda. Omwami ono yali akyali e US n'alaba programs ezo ezimu ku ze nakola ezakagwirawo live band n'ansaba nti munoonyeza abantu abo bajje baperforminge era wano yasaba n'abayimbi abalala ye ng'omuntu yali ayagala nnyo Angel Sekandi ajje aperforminge era Angel yajja kati n'ansaba munoonyeze ne Kizito Zavuga ne Kizito Zavuga naye neebaza nti yatuukiriza endagaano era yampulirira mu kubanga we namukubira ne njogera gye twayogera n'agamba Musungu sobola kujeemera. Ekintu ekimu ku kye neebaza Katonda
nti mbadde nfunye mikwano gyange abanzikiririzaamu era nga singa mba mugambye ekintu asobola okukikola. Siri nnyo mukulu mu kisaawe kino naye at least nfunye abasobola okumpuliriramu. Ne Madina Nakiwala naye twalina okuba naye nti waliwo bitaasobozesa kubanga ku mulimu nti ng'aliwo yekka ate eri ng'alina kutuukayo 3 ssaawa 3 nga ffe tulina kubanga twamala ku ssaawa 3 ndowooza n'eddakiika nga 2 ez'ekiro, kale ne tuba nga twali tetusobola kwasaganya programu naye nga bwe tutyo bwe twali eyo Mate Bambula ku mukolo ogwo. Sabedda balina ekitiibwa baabwe era nga babeera n'amagezi omukyalo okufumbira omwami neyosa kwegyali emirimu gy'okukola okuzaala okulimba n'okukima amazzi olikolootolera mu ddyayo abaabamu balooka n'obuluko kamala omubeera emikeeka n'emikulu osako okumalengaawo ekyagaza olooza emulendo gw'abayivu omumpisa abayamba n'abaana akyanyuma bweyagala mirembe gy'okuyiga okumanya n'olaba munno obweyeetala banaagaga kyumba k'omwami oba bwenga okusanga ku mmeeza abonye n'otenda omulungi bweyakoza. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Balekola kintu kino era nawe kubireka engalo mu mwoyo ate mukubira ne mwami muzungu David engalo ez'amaanyi nze Kayovu nkolagana ne David muzungu ono ye Kayanja akuba keyboard oli ye Kayindo nekiri ku Luzzi omusajja w'Emuduuma mutabani wa Sebetya Metiana Road essaawa yonna alinnya wano mugenda kumulaba. Eyayimba ekyava ku Luzzi ekyali ku Luzzi ekifumba mutuku alina okuyimba oyo mutabani wa Sebetya. Ate atajja kunkuba yangaanya omwongerako neyongere nedda mpozi okugamba mpunno ndowooza ebyenseero nempulira nga binyigaane binsobedde endono y'ekigwa bannange tiridire era kakati nenedde era kati kenva wano nzirayo obugonzi ab'ebusega n'ebuddu sikyabalumbye abantu ba wano kano akayimba ngenda kayimba nga nkajja ku ntubo ya mutima gwange. Era boyi nange oyagala kuyimba bandi yino kale oluluuka n'atolina buyinza ku muntu munno era kusinza olekanga tagenda nawe oluluuka n'atolina buyinza ku muntu munno era kusinza aba yakusinza okikkirizanga oluluuka n'atolina buyinza ku muntu munno era kusinza aba yakusinza okikkirizanga nawe oluluuka n'atolina buyinza ku muntu munno era kusinza aba yakusinza olekanga tagenda olikola eddagala erisiranya akali mu bulamu akatonda eramu lwakyali mu bulamu oba omala bya mu bulamu.
muntu wange nkujjukiza nti programu eno eteekebwamu ssente aba New Subs Fashions basangibwa ku Sunset Arcade. Gwe ali mu kibuga oba ng'otuuse mu kibuga ng'oyagala okutuuka ku New Subs Fashions ku Sunset Arcade, tambula ng'ova ku Pioneer Mall odda ku Arua Park. Waliwo ekizimbe Wilson 1 kiveeko, kati oddako ku Health Link Pharmacy. Health Link Pharmacy weekoma yambuka amadaala, edduuka erisookera ddala ku mukono gwo ogwa right yeeyo New Subs Fashions. Balina engoye ez'abakyala ez'ebikula ebyenjawulo, bambaza abasiraamu n'abatali, era kati obudde buno abakristaayo oba abakkiririza mu ddiini yaffe ey'ekikristaayo anti tuli mu ggandalo lya Easter basuubudde engoye empya. Saba nti genda obeere ng'oyambaza omuntu oyo gw'owulira nti yandisaanye naye ayambale bulungi. Genda ku New Subs Fashions ku Sunset Arcade. Mukyala Namatovu wali no mukyala Namatovu Jozi yalabanga njagaliza mukwano gwange Harriet Birungi okubanga munange asukka omwana kubanga yazaala, nti y'omu ku bantu abaali bamubeezabezaawo ku TikTok okwo ng'ateekayo ebintu ebimunyumira, era yasuubiza nti agenda kwerekereza agende akyalireko Harriet Birungi. Bannaayi, guno gwe mukwano ogwandibadde omulungi mu kisaawe kino ekyakadongo kamu. Nga wowulira ekiri ewa munno osobola okubeera nga odduka. Kati gwe eyeetaaga ennyimba zino osobola okubeera ng'ontuukirira ekasubi ku basooka kwa Vula Stage wenkolera emirimu gyange wewali etterekero lyaffe erya emboozi y'akadongo kamu Music Library and History Center. Oluyimba w'oba ozze nduteerako 5, ntandikira ku nnyimba za 15 wano ku WhatsApp, nduteerako nusu 10, ntandikira ku nnyimba za 15. Enkola ekusingira obwangu gye tukozesa bivulumaziika n'emboozi endala za wandyetaaze zonna osobola ozisanga ku tterekero lyaffe. Kati Kikaya College and Vocational School bali wali ebulenga ku 7, bakugamba twalayo omwana owa secondary ebibiina byonna abeere ng'asoma. Kati ndooza abakandidate be bayinza okubeeramu abazibu kubanga kyemanyi nti registrations zatandise, kale oyo kiyinza okubeera ekizibu okumuadmitinga, naye other classes abo bali admitted. Kale ne wali ku vocational ebifo bikyaliwo. Kati Twinex International eri wali ebulaga ku lw'Emityana, twalayo omwana wa primary. Ate gwe asobola ku St. Mike Educational Center nawe kola bwotyo, abo nabo basomesa abaana ba primary. Tulina Plan B Records, abo bali ku bya nnyimba. Okukima amazzi tetwerekagana okukyabeeko nga mubeerako naloyiso. Kale ku ssaawa 12 nga buwungeere bwe tuluddayo kutulaba tubeera mu nnyumba ne naloyiso muze neddagala ddala wamma nalifuna ndowooza yageranga n'ansekerera waleetabuka nampulira ennaku okubinyumya nze nagula ennyama yali nsabasaba ku wiikendi nga ntwala abaka nga yeebaza yafumba mangu nazijulira nina nzikuta ekyaddirya kulinda kyeggulu nga ye byasinda akirako omuyi bwennyama ensava olubuto olweruteganya yanyigaana nnyo ombuzi kimufaanako mu kifo ky'omunoonyeza eddagala nsaba kyeggulu kyava mpa emmere awo neyeekandula ngundeka nze ngende nnoonyerera kakkanya awo nange kyenava mmalirira tegammala okwerera emmere yange muwondere kafiira mu makubo nakankana abasajja bannange okwagala mbutuufu kuluma mbeera ntooka mu makati kadde omusolo gwankwata nenneogoma nkufuisa kiva nkyamako ebbala waziivu naye akanaffe ngamba mmeera tekagiwulira naleeso ali mu kisaka muli ng'alina omulenzi we muli bakatonda byakola bali kwe besinyumyanga nga begesi yasooka namubulira omukyala kyalese enkola kale nkasinga ekutta akati wali luyimba olw'omukolo mmwe abangi mulumanyi wano naloyisa ebigambo byebakozesa ng'ayimbira munne mutuufu byanfire bulaayi mbali ku nkyaya nava luddawo ekiswiti ddala kukyongoze kino oba nkuzaalire mwana wako okukaaba abamu ku abo abayimbi be twali nabo ku sheeno twalina ku keyboard kwaliko Kayanja, then ku jazz ne kubeerako Jackson, twalina Paulo Kayovu ye muyimbi gwe twakulembeza. Weewaawo abayimbi nti baali bangi ne tubeera ne bali abanene abaali babaddewo, naye ate munange eyabakulembera eyali omuyimbi omukulu yali Paulo Kayovu owa Kagwirawo Live Band. Kati muntu wange nkugamba nti obanga olina omukolo oba oyagala kusanyuka, abantu bano we bali basobola okujja ne bakukubira endongo,
singa muba mutegeeraganye mu budde. Kale nkusaba era ne mulongo yangamba ekintu kino muzungu kyokola kituufu nnyo okubeera nga abantu bano obakomya kubanga be bakyakuba endongo yaffe eri eyaddala ng'akiikiriza nti bakyakuba endongo. Twalina ekigwagwa Ssaalongo Emmanuel Ssekidde kityo naye yaliwo era yapafominga bulungi. Abantu bangi nnyo balina essanyu balina eddembe naye bateeze bonyebonye n'enzinde enkiraga eyanyaga egamba okulamu omyeze balina jjajjaffe yatugamba nga tannagenda esinziro eno terinassa abazukulu twaddambukule nga tusikanga tunoonya tuyayogera singa kyaliwona ne badde sikyamutoka atula walina atagira kati mpita muzimu yambulaga oddasi kyamulunga yanibadde olwenda ebirowoozo ebingi bannange ebittomwoyo onnatuuka nendowooza embeera kinyonyi nsinga kati nange ebuuka nayingwe wala wali ebiro ekyentakwanzikira nnyo omubirooto ntera omulota akutte kubyali mamalaalo ng'ate bampita jangu eno tukaza olubimbi tulongoose ebinti byansi ekyo kyendikoza wamumweyo ku buyambi oba waliwo wananyamba muwaaga. Oyo no Ssaalongo Emmanuel Ssekidde kityo kigwagwa yoyo eyaggalawo show yaffe ku ssaawa zaali 3:20. Kati omuyimbi omulala gwe twalina David Mukwaya Tugunda ly'abakyala. Nkusaba onsonyiwe nnyo bambi ontonsonyiwe owaddeyo mwana wewagalira naawo nalina omusajja era najja n'olubuto olwakuba natyanze era omwana oyo tomutuuma linnya emboozi ekika kyabwenkambira otta mwana bannange ne boolibeera tolina busungu omwana nampyawo nalina amabanja bantuukiriza okujjanga poliisi yo nga ntwalibwa mu kkomera gye nabudde wiikendi eri neebuuza ekinnondoola ekyo esanyukako ddiizi neyagalirange engejje mbuuza ekinnondoola ekyo esanyukako ddiizi neyagalirange engejje kiriza nti buli muntu enseri nabwe mukwata mu kitiki. Yes. Tugunda ly'abakyala ku sheno yakuba ennyimba ezawererako naye nga abantu bamunyumirwa nnyo we yakuba oluyimba ensi yankwata n'akuba n'oluyimba nalweyiso yayimbayo olwasegawa lumu omukazi oweeka then n'ayimba neneeyanziza olwa Fred Selemba. Kati omulala gwe twalina mukoddomi wange Enje Sekandi Gasuza naye mukonku banje enkoko njajji kubanjera nakusuubisa naye yaŋŋamba ekigambo nti muzungu nkimanyi oli mukoddomi wange omanja naye mu nsonga eno muzungu gwalina okumpa enkoko bannyoko tebakuumika kituufu bannaye buli muntu ng'olina mukoddomi waakuumye muwalawo oba akuumye mwannyoko kyandibadde kirungi omuwa ekirabo gw'olaba gw'olina akutawaanya akufuukidde ekizibu kati saasira oli gwe waweereza nti bamanyi n'ogamba nze sisoboka n'ewaffe bannemererwa kati aliwo wa munne gy'ateeka ensasage. Kale ebyo byali bigambo bya mukoddomi wange Enjo Sekandi Gasuza. Nagamba ebitulooberawaabo balinde n'ogamba kaninyalokogani enda bigombo zalizikalimba ng'akazula kumashokera mukenshoso nonnange siisa ennyambo okugondera abalumu abafuuli mbalimba n'omugonyesanga abyafumbibwaliwa ekiro kyamuta akasajjasajja naye bakujjako emikono ojja kukanduka kamera bwe galiri omufu
Kaya College School. Essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya ddene boarding. Mix y'abawala n'abalenzi. Senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities. Kone section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Kikaya Bulenga, Mityana Road. Okumanya ebisingawo, noti 757 mukaganya emwemu 57. Twalina Kayindo, manager Kayindo, Mawanda Richard, oyo ya managinga ekibiina ekyo ekyakagwirawo live band era tukolaganye naye emyaka egiwererako ddala. Nzijukira mubamu kube twalina Senga Nagujja yatuyimbira era yaleka ku kyalo nga bamusabye n'omusomo gw'abakyala kubanga ennyimba ze yayimba nga zikubiriza abakyala okubeera nga beewunda n'obutya we balina okubeera nga bakwata abaami okubeera nga basobola okubeera nga bakaza obufumbo bwabwe. Baganda bange kakinze kyendabyeddera ekisinga njagala muno naye gyasula waka wabula musabire nnyo baana bange njagala musangeyo mubuuze waki njagala musangeyo mubuuze wama bwemba namusobya amulire mmanye bwemba namusobya njakumwetondera naye nga kinnuma kufa mutima gwange kati najagala nnyo mulabe mugambe kinyiga mutima gwange wadde nga bakyala ate tweyatulira tuli bawasajja kwatula sijja kuswala kati najagala nnyo omuntu ng'aliko omuliro njagala omuntu ng'aliko omuliro kati sofa bebo twalina Sunday kiri ku luzzi yali ku gita era yanyumisa nnyo kubanga yakuba eyo ya bass buli omu yanyumirwa ekintu Sunday kiri ku luzzi kye yagira. Watyo omukolo gwa mukadde waffe Lutalo Moses bwe gutyo bwe gwatambula naye omukolo guno ngenda gubaleetera gwonna ngenda kwata video zino nzigatte nkolemu video eyawamu wenaaba amaliriza okugikola ngibateereyo ate olwo oba olyawo tusobole okubeera nga tunyumirwa. Twamisinga yali Iga Richard Musaswangule yali wakubeerawo 30 day naye naafuna emergency n'asooka n'addukako mu kyalo naye nga nali tumaliriza ebisinga naye teyasobola kubeera nga abeerawo. So bwe tutyo show eno mu bufunze njagadde balagako ebimu ku ebyo ebyaliyo naye nga show ngireeta naye mujja kunzizaamu amaanyi nga mulaba ebintu bino banayi tubeere nga tusobola okuweza 1K views per video mujja kuba mumpa amaanyi naye we zinaaba nga teziwera zibeera mu 10 biki kijja kube kyokka n'obiteekayo bw'otyo ne batabiraba ate oli n'ajja mu inbox akubuuze nti munayi kino kiri kitya na kitya. Twandibadde kyano tugiwa obudde. Nze Muzungu David Kadongo Kamu music analyst. Mbabirako mwabaliwo n'abaddu ba Yesu mwandifubye nnyonnyo ne mwagala bannammwe. Mbabirako mwabaliwo abatonde ba Yesu kiribeera kibinga temuzaawa n'embaga ya Yesu nina mukwano Yesu ate kabayingirize waka Yesu ng'obudde bukyali kubamunyiza okulowooza byakusaaga naye bandiyambe eyakola eggulu n'abampeera omukisa ne musula mu bokisi bafumite waya. Ndi mukristu nebaza Katonda
Haleluya. Wama Katonda yangaza wati. Ndi mukristo. Ndi mukristo. Nebaza Katonda yangaza wati. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaaga 4 11 57